Breaking news bannange muwulire bino. Abalungi bange mwasiibye mutya era mwasuze mutya. Bannange gana amawulire simanyi oba ebintu bino ddala bituufu. Nti Kadaama munnange yabadde yeegadanga ne baba mbu baba n'afiira mu kisenge kya Kadaama. Omwana omuwala ono avuddeyo n'akola akatambi kano era nga bw'ogenda okumuwulira mu maaso awo ngenda kubanga mukuwa naawe obeerenga omwewulirirako ng'agamba mbu Kadaama gw'atayogedde linnya abadde nga yeegadanga ne baba naye ku luno baba we yayingidde ekisenge kya Kadaama munnange baba teyasobodde kulutonda. Abantu abo bannange anyway ate nze kyemmanyi ku bawarabu abakulukulu abo baagala nnyo okwegadanga naye ate amaanyi babeera tebalina n'obulamu bwabwe bubeera butono era kyalibadde nga kirungi omukadde munnange n'abeera ne mukadde munne naye baagala okuba nga beewanika ku baana ab'obuwala abato ne weekanga nga oluusi bayinza okuluzinga obulamu bwe. Wekibanga omwana omuwala ono kyayogera ddala nga kituufu weewaawo tukimanyi timulimu basisita baffe nga bo munnange baasalawo okugamba nti ffe sikaati tetujja kuzisiba ng'ate baba balinayo kye batuwa ate mwana ne babeera nga tewali kye babawa. Omuntu ng'alimu omuzimu gwaki tuguyite gwa kaseego gwaki ogwo gw'obwenzi ogwo munnange ye ne oba tolina ky'omuwadde. So kati abamu bafa ssente kuba bakadde abo batera okugaba ssente embu abalala ne bagamba tetujja kuwumbira wano tetujja kubeera wano tetusobola kukigumiikiriza myaka ebiri mingi ate nga munnange omusajja waali aŋŋambako. So abaana ab'obuwala nga bw'ogenda okuwuliza story eno bannange tuba nga twagenda kukola twaligenze nga ne tukola ebyo ebyatutwala okukola oyinza obutakwatibwa nga mama n'atakukwata era n'okola ekintu kyo n'okinyumirwa bulungi n'okyenyumiririzaamu naye oluusi ng'oggyeyo endwadde kale oyinza obutajjaayo ndwadde era oyinza obutakwatibwa omusajja n'agenda afiira mu kisenge kyo. Abaana ab'obuwala bankuba kyo kyetuteekeddwa okuba nga tumanya nti ng'olaba wano e Uganda we kibeera mulimu abantu nga bo batambulira ku madagala ng'agamba omukazi owange lwali yenda mubalaba bulijjo simanya ng'omusajja n'omukyala simanyi nga be munnange nga buli omu alemedde ku munne nsuubira mubiraba ng'abaali babirabyeko wano kyemmanyi weemuli. So n'abantu abo be mubeeramu be mukoleramu gwe kyolina omumanya nti n'amalogo gasibuka mu bo ayinza nno n'okukimanya ewaka bayinza okukimanya bayinza okukimanya nti munnange gwe n'omusajja waka mwerigomba kati omukyala n'agamba kankole kino Kadaama agenda kwogera kinga ddala omusajja yafiiridde mu kisenge kyate ku buliri bwe kikyoba ogenda okwogera ddala. Anyway abalungi bange munzikirize mbawe akatambi ka mwana muwala ono mubeere nga nammwe mwewulira ku bigambo bye. Simanyi oba byayogera bituufu oba ayiyiza mboozi naye ne waba nga ayiyiza emboozi tuteekeddwa okumanya kiki ekyatutwala okukola kuba bankuba kyeyo bangi abeegadanga ne bakama baabwe. Temuvaako baddiya akatambi kano kalaba okamaleyo mukama banjagalire. Eno si mawulire malungi okutwaliza owamu. Banna bawala ba Kadaama mwebeereremu okuddamu nti mwebeereremu obanga wajja kukola wajja kunoonya ssente waleka famire yo waleka abaana bo waleka bazadde bo bannaayi mwebeereremu ku basajja beeno ba mikwano. Abaana boogedde buli muntu ayogedde batubuuliridde naye bannaayi muve ku basajja beeno gye bukeeredde baba afiiridde mu lumu ya Kadaama olwaleero luno ennaku z'omwezi ziri 25 ogw'omukaaga. Mawulire si malungi. Omuwala sigenda kumwogera amannya ge naye kye muba mumanya omuwala Munyankole baba afiiridde mu lumu ye. Naye bakazi mmwe bwe bakuleetanga ewaka okukola omufirisuuti n'akulaga ekisenge kyo nti kyekyo togenda kusulamu na muntu mulala naye oba ogenda sulamu wekka nga kuliko oluggi musabe ebisulumuzo
mugambe mama mpa ebisulumuzo. Wegalire oluyingira bwoti wegalire kuba banaye abasajja beno tebazikiza. Abasajja beno omugoba leero n'omugoba enkya n'omugoba luli n'omugoba buli lunaku naye ng'alemeddeko. Abasajja tebazikiza. Woba oyagala okuddayo Uganda ng'oli mulamu, woba oyagala okuddayo ng'oli mulamu, muve ku basajja beno. Temweretereza ku basajja beno. Omusajja ogenda kumuwa gaapu ayingire mu kisenge kyo ogana okumugobamu. Oba leika omusindika basajja beno balina ebirwadde, balina sukaali, balina bipuresha, balina kansa, balina buli kirwadde ky'omanyi. Batambulira ku mpeke buli kiseera. Oba omuwala amukasuse, oba amusukumye eri, oba amukoze eki, tewali amanyi. Naye kye muba mumanya, baba afiiridde mu luumu y'omuwala, omuwala talina kiddako, talina na magezi. Kiki kyagenda akolera musajja kuba bagenda musanga mu luumu ye bamubuuze ate ono akimye ki mu luumu ye. Omuwala abadde yankakola emyezi 7. Abadde yankakola emyezi 7. Bamaada mwebeereremu. Weeteekeko olukomera nga bw'okiwulira, weeteekeko amaanyi woba oyagala obulamu. Bw'otuuka mu nnyumba y'omufirisuuti ng'erimu omusajja oba ng'erimu abaana abalenzi nga bangi, weebeereremu nnyo, beera mukambwe. Gwe wooteekoleko difensi ani agenda okulwanirira? Bano abakazi beno tosobola kera kumakya kumunyumiza nti bawo ye yankutte. Bo bamanyi abasajja baabwe tebasobya era abammanyi gwe wakutte bbaawe. Bagenda kubatemako emitwe, bagenda kubasiba kati oyo banaamuta. Ate bw'ojja eno omanya nti ozze ku lulwo bw'omu. Bannaye kampani ezisinga teziyamba baana. Kampani ezisinga teziyamba baana. Okubira kampani ya Uganda negaana okuyamba, n'okubira kampani yeno negaana okuyamba. Kampani ezisinga teziyamba baana naye bannaye mwebeereremu. N'okwesabira bamikwano mwesabire. Bannaye ennyumba y'omufirisuuti si nnyangu. Kati omuganda waffe Munyankole sigenda kwogera amannya ge naye baba afiiridde mu luumu ye. So bannaye byebyo bannaaba mukwano, si byakugamba mbu kontenti, siri mu kontenti bya ddala. Anti obamanyi mugamba mbu bakadama tuleeta kontenti, ono si kontenti. Amazima amatuufu baba afiiridde mu luumu y'omuwala. Mwesonyiwe abasajja beno bwe muba mwagala obulamu. Mwesonyiwe babbaba, mwesonyiwe abaana b'ewaka. Yingira mu luumu yo galawo. Oba ogenze mu kinaabiro okufuka galawo. Woba ng'oyagala emirembe, woba ng'oyagala okuddayo Uganda ng'oli mulamu, woba toyagala kugenda mu kkomera kusiba bulamu bwo bwonna, muve ku basajja beno. Kati oyo Katonda alina kumusaasira naye bajja muteekako omusango gw'amadda nti ase mukama we. Oba amusindise. Bano abantu balina ebirwadde. Bano abantu tebava ku makerenda. Bano abantu batambulira ku mpeke. Akyukamu bukyusi bw'ati mpeke. Buli ddakiika mpeke. So guys, bamaada mwebeereremu. Mwebeereremu.